Musibe mutya ab'emikwano kansuubire nti muli fine mwenna mbaaniriza ku channel Liz 256 we tugenda okuba nga tunyumirwa bu stories nga buno n'obu stories obulala era twolekera okufundikira ka story kaffe akazinazina step sister ne step mother wange sisofa ziri 9 bw'oba tonnaba kuziraba kweziri kuno ku channel. Omuvubuka agamba nti nno twamaliriza okwezina bwe nti nagalamira ku buliri bwange naye nga sibitegeera ng'obwongo obutandise okukyankalana omutima nga gukubira kumukumu nga bwe neebuuza bannange mbadde kuki okumaliramu ono omuwala mbaddeko ki kyokka nga ye tabirinako ye musanyufu bizibu ng'era bw'aseka bw'asmayiringa bw'agamba nti for sure zino ennaku nnyumiddwa kyokka nina mukwano gwange ye tebamuzinangako era nja munyumizaako musaalize nga tetuba tutandise okusoma kyenva mugamba gwe bannange nkwegayiridde tobaako muntu gw'ogamba nti tuba tuwezina leka kisigale wakati wange naawe namugamba bino naye ng'omutima gwange gukyakubira ku supiidi ya wankulu kyekava kanziramu ne kaŋŋamba ne Joan naye nga bwe keesesa ne nkagamba kale Joan yo oyinza omugamba nafoojinga lafters naye nga teziva ku mutima nze omutima gwali gwakyankalanye dda naye kati ndowooza kankuviire weebake nayongerezaako kyageragenda mu ruumu yange neekubagize bannange nga mpulira natidde dda kale n'otulo nze twagenze dda sikyayagala kwebaka bwe kati we kanziramu keeyogeza nti wabula tuwezina ebinyuma kale naseka amajembulukufu ne nkagamba naye nze mpulira otulo tunnuma nyina ogenda ne mpummula mbyogera bino nga bwe nnoonya engoye zange era bwe nto nayambala ne nsituka ne nkanywegera ku ttama ne nkagamba kangende mu ruumu yange bannange omutima gwasigala gunkuba ku luno mpedde ono omuwala agenda kumpita step brother we ng'ate bwampita step daddy kubanga ne maama we nali muzina eno bwampita baawe kati nenkirowoozaamu ne ŋŋamba daddy n'amala akitegeerako nti neggala ensolo ye bannange singa step mother akimanya nti mujja we ye muwala we nga tuvudde ku ebyo enda kubeera taata w'omwana step mother gwagenda okuzaala ate era mbeere taata wa muwala we omwana gwagenda okuzaala byonna nga biri mu bwongo bwange nga sibitegeera naye ne ŋŋamba step mother n'akitegeera bannange nze otulo twali tuganye omutima gwankuba ku supiidi jjukira tebannaŋŋamba nti bali mbuto naye bonna ate nabamaliddemu neebaka bwe nti ku buliri nga nze ntidde naye otulo twamala ne tunziba otulo tulimba simu eyampamula mu tulo yali ya step mother yankubira ku ssaawa 5 ez'okumakya kyenva njibaka nambuuza nti Shakira waali ne mugamba nedda tali wano naye ali mu ruumu ye nambuuza nti naye oli sure tamanyi kukyatuukawo wakati wange naawe teyatuwulira nga twezina ne mugamba nedda ndi sure naŋŋamba nti ali atya ne mugamba nti gy'ali ali bulungi naŋŋamba nti njagala kwogera naye ku ssimu ku mubiri gwe ogumusiiwa gwe waŋŋambyeko ku makya ne mugamba kale kamutwalire essimu bwe ntyo natambula ruumu ye yali nzigule ne muwe essimu ayogere ne maama we nze nabaleka boogere ne ŋŋenda mu sitting room bukyanga nzannya firimu wallayi ku luno ŋŋenda kufiira mu firimu yange ndowooza ebyekisiru byazanyiranga mu bwongo bwange naye era ekyokusoma ebitabo kyali kindimu musaayi jjukira nali mu senior 4 ate nga third term nga yunebu akonkona era bwe ntyo nasituka ngende nsoma ebitabo Joan bwe yajjira nambuuza ne kasimayiro bannange nga yenna agonze hello wasuze otya ne muddamu nti nasuze bulungi naŋŋamba nti nkuweka breakfast nali surprised Joan yali takyayogera nange olw'okuba Shakira ebyali bigenda mu maaso wakati wange ne Shakira ne neebuuza kati kivudde ku ki okumbuuza ate n'aŋŋamba mpe ekyokunywa ne muddamu nti mpa nandeetera breakfast era nga yenna musanyufu ng'ataddeko ka smile mu jento we nange bwe ntyo nafoojinga ka smile kumbe Joan naye yali yeesaavinze breakfast najja atuula ku dining table yali okumpi n'entebe gye nali ntuddeko kyava mbuuza nti ssebo ky'ogamba nti wanviirako ddala ne mmutunuulira
ne mugamba Joan kankubuulira amazima omutima gwange kukwagala era ebigenda mu maaso wakati wange ne Shakira bya just for fun kyava ngamba nti kati ndowooza kye mwekozeeko kimala naye nkusaba oyo omuwala muveeko muleke ndaga nti nno onjagala ye wallahi sitaana alina effujjo kyeyalanjagaza kyali kikulu kati nkyali mu nnaku yange ate laba ne Joan naye agonze nasooka ne nsiriikirira ndowooze ki kye ngenda omuddamu kyenva mugamba nkusuubiza sigenda kuddamu kuyingira ruumu ya Shakira ate naye ngenda kakasa nti taddamu kuyingira ruumu yange omuwala ono kyava mbuuza kati mujja kuba musomerawo ebitabo ne mugamba nti nja mukookingira muno mu sitting room kyava nziramu naŋŋamba awo nno nja kukakasa ebigambo bye naye nali nkimanyi nti Shakira alina essimu yange ate nga ndi sure nti bw'amaliriza okwogera ne maama we ebintu bye yali ayagala nnyo ka Temple Run ne mmanya nti nno ali kuzannya Temple Run kubanga yali amanyi password yange nayogeranga ne Joan mu ddoboozi erya waggulu nga sifuddeeyo nti Shakira ayinza okuba atuwulira entyo nali mmaliriza nange okulya breakfast yange kyenva ŋŋamba Joan that kaŋŋende nsome ku bitabo please ku luno beera wa mazima bwe kato bwe kanziramu nti omutima gwange gukwagala naye ate guyina ebiwundu ekituufu mpulira nfa buli lwe nkulaba ng'olina oyo omuwala yogera bwe kasituka akagende katandika okukola emirimu gyako kyenva nkakakasa ne nkugamba twala ekigambo kyange teri kigenda kuddamu ku happening between me and her nkukakasa mbyogera nga nange ntambula ngerekere ruumu yange bambi kasigala konna kasimayiringa kumbe nze nina ennaku yange bwente nagenda mu ruumu ya Shakira era nakasanga kazannya Temple Run nga bwe nabadde nsuubira leero bondekerako ku simu yo ogenda kufa bwe kanziramu ne nkagamba naye naawe ozannye nnyo kimala kati okampa essimu yange nenjolekera ekisenge kyange ngende nsome era nasomera okumala essaawa eziwerako okuba tamala budde munnange nakakasa Shakira ne mugamba nti tuyina okupozingamu mu kwezina twezinye ekimala nkimala tukonsentratinge kusoma ebitabo era bwe kato kakkiriza nkagamba ate obutakemebwa tulekerawo okusomera mu bisenge byaffe tusomerenga mu living room era nako kakikkiriza era twasoma ebitabo for some good days nga tusomera mu living room wani yatulabanga ye n'akitwala nti ngezaako kuprovinga we mwagala era byonna ebyali bigenda mu maaso wakati wange ne Shakira nabireka mabega kumbe nze nalina ensonga zange naye stepmother nange so ekyokwezina kyagendera ddala mu maaso bannanga omukazi yali tapowa yalituukiriza ekintu kye yalaŋŋamba mutuyinza okwezina buli lunaku yajjanga mu ruumu yange ku ssaawa nga 8 ez'okumakya eŋŋamba ez'ekiro ne twezina era bw'atyo n'addayo mu ruumu ye kyalinga kya buli lunaku bannange nazina omukazi ono buli kiro bwe nninda amawulire ageetiisa ge nali nsuubira okuvaayo mu nnaku oba mu wiikisi anti nali nsuubira bano ababiri omu ku bo oba ababiri bonna okuŋŋamba nti bali lubuto nange era bwe waayita wiikisi nga 3 stepmother yali azze muzina ku ssaawa era 8 n'aŋŋamba nti okimanyi nga ndi lubuto gye mubuuza ky'ogamba dadi bwe yali agenda yakuleka oli lubuto kyava aseka n'aŋŋamba nti olubuto lwaffe ne mugamba otegeeza ky'ogamba nti lwaffe n'aŋŋamba nti wanzina olubuto ky'ogamba olyoke nakyo era ogenda kulaga buli muntu nga nze taata w'omwana gw'osuubira n'aseka n'aŋŋamba tofaayo sisobola kugamba bantu nti gwe nnyini lubuto ensi yonna ejja kulowooza nti taatawo yennyini lubuto naye ffe tumanyi amazima yayongerezaako kati tusobola okikuuma nga kyama empaka kyenva mubuuza n'aŋŋamba kijja kuba kya buswavu nnyo abantu bampa ekitiibwa sisobola era togeza n'okyogera tulina okikuuma nga kyama
nga bwe tusobola kwegamba gezaako nnyo ube nga tokyogera. Ne mugamba okay, nze nali ndowoozezza nti aze kuŋŋamba bugambi nti ali lubuto naye omukazi ono yali awoomerwa okwezina. Simanyi oba embolo yange ye yali emuwoomera nasigala mwewuunya. Nali nnaku zino nsula bwereere kubanga nali nkimanyi nti agenda kujja okuzinibwa era bw'atyo yakwata omukira gwange tandika oguweeweeta nga waaweeweeta n'ebisambi bwange. Bwe yamaliriza n'atandika ogukomba. Kati kyenva mubuuza sayinzi zatandika ddi gw'okumanya nti oli lubuto? Yapoozinga okomba embolo n'aŋŋamba nti nakitandika okisensinga ennaku nga 2 emabega naye okipuruvinga nti ndi lubuto nakipurovinze leero nakoze ka tesiti era olubuto lwa wiikisi 2. Ne mugamba naye tulekeraawo okwezina, mpulira ng'omugongo gunnuma, twezinye nnyo nkozesa amaanyi mangi. Ne mugamba bwe ntyo n'asekawo n'aŋŋamba for sure nange obadde onsapurayizinga era mbadde njagala kunyumiza ku mukwano gwange gwe nkola naye ku mulimu nti omwana anzina w'amaanyi. Amaanyi go nze mbadde ngeewuunya nga gasukkuluma ku mwana w'emyaka 17. Nasirikawo naye era nnyumiddwa naye katukole ekintu kino katwezinemu leero wokka wokka then tulyoke tulekere awo. Yogera n'atandikirawo okuddamu okuweeweeta omukira gwange. Bannange tewali akwata ku mbolo yange neetasituka oba neetamwagala. Embolo yange erina engeri gy'eri allergic ku mikono gy'abakazi. Mpozi Joan yekka yampona mu ruumu ye bambi saamuzina ate nga nali ntandise okuyimaayima. Bwe tutyo era twezina. Nze ne stepmother bwe yamaliriza okukkuta n'asamula nange n'ensamula bw'atyo n'ayolekera mu ruumu ye. Ennaku zonna ezaayitawo nali monitoringa Shakira ndabe oba waliwo akabonero akalaga nti ali lubuto naye munnange yalabikanga omulamu nga talina buzibu. Wayita only olunaku lumu nga stepmother amaze okunkuba obulango nti ali lubuto, daddy yali ali kumpi kudda, yali akomawo nga ku Monday. Ku Friday evening Shakira n'alwala. Mami teyaliiwo naye yaŋŋamba nti awulira empewo mpitirivu ate in actual sense obudde bwali tebunnyogoga. Bannange omwana n'amera olutiko omubiri gwe gwonna. Nange natandika okutya nga sibitegeera, ebirowoozo bitandise okujja mu bwongo bwange. Mwana w'abandi n'atandika okukankana. Nze kino nali sikirabanga kubanga nali siwulirangako nti ow'olubuto amera olutikootiko nga symptom sigiraba. Ekyamala enviiri ku mutwe omwana yagamba nti mpulira njagala kusesema. Bannange ate kino kyankuba wala ne ndyoka nziruka emisinde ewa Joan ne mugamba Joan mukwano jangu onnyambe. Joan kyava ŋŋamba nabagamba nakuwoninga wano ng'obuzina omuwala oyo ne nkugamba nti omuwala ojja mufunisa olubuto kati alabika ali lubuto. Yabyogera bino nga bwadduka mu ruumu ya Shakira. Wani aba yakatuuka bw'ati mu ruumu ya Shakira. Shakira n'alyoka asesema ku tiles zonna yamisinga ka position bucket we nali njitadde ebiseseme n'abiteeka awo. Omutima ate gwayongera okubuukamu. Amaaso gange nengakanula bwe nti I was entirely filled with fear. Nze nanga ndi mu kutya, omubiri gwange gulinga ogukubiddwa amasannyalaze. Kati Shakira wa woowulira obulumi bwe bufa oba bwe businziira? Joan yabuuza Shakira. Shakira kyava amuddamu n'agamba nti yesterday but one natandise okuwulira nga ebintu bitegeera. Mpulira omubiri gwange gunsiyirira ng'ate bulijjo sikiwulirangako ne ntandika okusesema era ekiro nasesemye mu ruumu yange. Wani kyava yeekangabiriza n'agamba bannange ono omuwala ateekwa kubanga ali lubuto. Nedda naawe olimba. Shakira yamuddamu ng'ali shocked kyokka bambi nga kali mu bulumi era bwe katyo kaddamu ne kasesema ne kambuuza bannange kiyinza okuba nga kituufu. Enfa nkaddamu ne nkagamba ye kiyinza okuba nga kituufu ng'amaaso gange nga kanudde
nga gaweddeyo mu kiwanga ne kaŋŋamba wabula mami anzise please mami tetumugamba bannange Shakira yali atya maama we nga tuvudde ku ebyo taata wange yali akomawo ku Monday kyenva neegamba mu bwongo bwange bwe sidduka nenva mu kino ekifo taata wange agenda kunzita bw'anaategeera ku bino bye nkoze bannange mu maka gano nga bwe mbirowoozaako kataate maama wange ye agenda kukola atya agenda kuddawa ng'awulidde mutabani we byabadde akola ate step mother ye agenda kukola ki bannange nabirowoozaako naye nga siina ansa ngenda mugamba ntya bagenda bannyonnyola ntya ebirowoozo byajja mu mutwe gwange amaziga ne gatandika okunvaamu ssaawa zaali ziweze ssaawa 2 ez'ekiro step mother yali ali kumpi komawo kubanga yakomangawo ssaawa 5 oluusi 4 kisinziira olunaku olwali lutambudde nayimirira bwe nti nga ndi confused ebigere mpulidde episanyaladde nga sisiina kyensobola kukola nkugamba ng'ebigambo bimpeddeko kyava Joan atugamba temusobola kino kikweka for so long nze nteesa mugambe mami as early as possible nze nja kugendera ku kyemusalawo Joan atunnyonnyola n'agamba nze nga nze teri oba sisobola kuyimirira wakati wa maama mugambe nti munnange mutabani wo ne muwala wo babadde nga beezina nga mbawulira era mbadde oluusi mbalaba sirina bwe nsobola kikola kyenva mugamba nedda tetusobola gamba step mother era tetubimugamba naye bambi nsaba enkya Shakira wensonde fuba okulaba ng'ofuna kutwanyi kubanga mami asiibawo waka wano okuva ku ssaawa 6 bwentyo bwe nannyonnyola Shakira bannange bantu mmwe mwetaaga obuyambi nze nziramu era mbateeseza ngamba nti no mwandigambye mami kubanga ddadi akomawo enkya ku Monday kitegeeza mami alina okuyiiya engeri gy'akigambamu ddadi Joan ng'abyogera bino kyenva mugamba n'obusungu obw'amaanyi owaaye wagambye ogenda goberera ffe kye tuteesa kati lwaki oyogera nnyo Dina akabimalayo bwe nti Shakira n'addamu n'asesema yasesemanga buli buddakiika 5 obuyitangawo naye ng'oluusi asesema na mpewo kubanga teri byavangayo kyava yeekangabiriza n'agamba nange nteesa mami tetubaako kintu kye tumugamba kyenva nsaba Joan atuviire namugamba Joan sooka otulekemu twogere era bw'atyo n'agenda ne nsaba ekisonyiwo ne ŋŋamba Shakira bannange nsonyiwa kyekava kansiramu ne kagamba kale nawoomerwa okunzina naye tewali kaseera oba lunaku lwe nawoolooza nti ngenda kufuna olubuto mami anzise n'amala akitegeera bwe kato ka Shakira bambi kaali kafuba nnyo okwogera nga tekakyalina n'amaanyi nekyenva nkabuuza kati kino ekintu tugenda kiterekera bbanga ki jjukira nze ngenda kuddayo ku ssomero nga wakayita wiiki emu okuva kati kyava nziramu n'aŋŋamba tukeere enkya kasita mami akomawo ku ssaawa nga 7 tukeere bukeezi tugende olubuto luno tuluggyemu Shakira yatyanga nnyo maama we nnyo era nali ngenda kuswala omuntu yenna kasita n'akiwulira nti mbadde nzina step sister wange maama wange ye omulungi agenda kitwala atya agenda kureactinga atya yadde nkimanyi yali yakyawa omukazi ono n'omulamu bwe bwonna nga yakyawa step mother naye ate natandika okulowooza nti Shakira ngenda mutwala wa okuggyamu olubuto zina ssente eziwerako taata jjukira yali yandekera akasente nga tannaba kuvaawo ezinaabeeramu okunnyamba ate ne step mother yampanga ku busente buli bwe namuzinanga ng'era obusente bwange mbutereka nali nina ssente ezimala naye ng'ate simanyi na ddwaliro wa we tuyinza genda musawo ki gwe tuyinza kkubira anaatuyambako kuzina ensonga bannange ng'omuntu yekka ayinza otuyamba ye Joan era bwetyo nagenda ewa Joan okumubuuza oba alina omusawo gw'amanyi ayinza otuyamba bannange kyeyogeza ng'ate binnyiiza Joan kyagamba
nti nze nteesa olubuto temwani lujeemu kubanga obulamu muba mubuteeka mu matigga. Nze nawulira obusungu nga kyeyogeza bannange. Shakira kyava yeekangabiriza n'aŋŋamba tetwetaaga genda mu ddwaliro yonna, nze nina engeri gye mmanyi gye tuyinza okukikolamu nga tukozesa local herbs. Yadde nga kyali risky munnange, munzikirize nkome wano ku part 9 tubulayo kapanti kamu part 9 then part 10 omuvubuka ono agambye afundikire ekiboozibozi. Mubeere bulungi, mweraba, omukama abankuumire. Bannange temwerabira ku subscribinga tulikinge. Badde mbasuuliridde nnyo naye nzuno nkomyewo, waliyo challenges zenfeesinga here and there naye nja zivuunuka. Mubeere bulungi bannange, mweraba. Omukama abankuumire nnyo abawe buli kimuyaayaanira. Abasaba abatasaba simanyi kye mulowooza naye kasita mwezina.